tugenda kwogera ku nsonga nyingi kakawungeza akolwa leero nga bwe mukimanyi nti buli show esooka mu mwezi tuwayiko kadde ne tujjukira ku Nabyamizanyo Abatuva ku Maso. Ne leero tujja kukikola. Already tuyina abafyu abakafa nga Dr. James Sekajugo, tuyina mukyala Esther Musoke yabadde chief commercial officer wa UPL. Then tujja kwayo ne kadde okujjukira omugenzi Benjamin Kipragati yafanga 3 December ku lunaku lw'enkuuka yeri yali mu kufa yafiira Eldoret Kenya. Tumujjukira nnyo mu Olympics 2012, New Delhi Commonwealth 2010 ne mu Rio de Janeiro Brazil 2016 ne 2019 Doha era yaliyo. Ona yawukana ne Victor Kiprangati kuba Kiprangati ate wa marathon yawangudde zabu Budapest na wangula ne Birmingham. So mukadde kano tuyiteko mu Nabyamizanyo Abatuva ku Maso mwezi gwa Gatonnya mu myaka egy'enjawulo. Nabyamizanyo aba omwezi guno ogwa January Abatuva ku Maso nga bulijjo twagamba twogerako abo bokka abafa mu mwezi gwa January n'emyaka nga gyanjawulo. Asooka ye Franka Nekusa yafa January nga 2021 wali ku ddwaliro lya Victoria Hospital. Franka Nekusa tumujjukira nnyo, yali muvuzi wa motoka za mpaka naye ng'okusinga yali ng'asoma map oba yasoma map okumalira ddala ebbanga, naye nga yasomera Kalimu Hilligi, yasomerako Jadi Kiddu n'abalala, naye nga naye oluusi yavuganga emmotoka z'empaka Nekusa Frank. Okubiri ye Henry Mary Kateregga yafa mu January wa 9 ono n'aziikibwa wali Gaza Masaka. Netumujjukireko nti yaliko chairman wa Nsambya Football Club emyaka egyo kuva 1984 paka eno nga 91 yali chairman wa Nsambya Football Club. Ngate Henry Mary Kateregga wajjukira Challenge Cup ya 1983 wali Kenya. Uganda eteyina bintu kozesebwa nga tuwalina tracksuits byonna n'agenda okukola omupiira byonna n'abigula mu Challenge Cup ya 83. Yamusajja Nabyamizanyo nnyo era ali abeera wali Busega. Gwe tuzaako ye Mark Makumbi yafa January 14, 2016 era yali wana abajjukira Mark Makumbi. Tumujjukira wano ku radio yaffe ng'aweeza ebyemizannyo kadongo kamu, ate yali musajja muyimbi wa kadongo kamu. Ne bamuziika wali Sumbwe Bbira Sumbwe era mujjukira. Addakawo ye Sam Musenze yafa January 2 na 1994. Sam Musenze ono mu KCC yayitibwanga life captain. Era tujjukira yali captain wa KCC okuviira ddala 17 paka 85 kwasiza ddala Masiko nti ekiwero kiikyo kuba ye yalwawo nga takyasamba naye ng'ate abeerawo nga captain paka we yamalira ddala omupiira ne license n'awa Masiko n'abeera captain. Sam Musenze n'ebikopo KCC bye yawangula byonna ebyali 76 byonna 77 Sekafa 78 DG ya 8 ne Uganda Cup ya 8 Ligi ya 8 mugumu Uganda Cup ya 82 byonna nga ye captain ne Uganda Cup ya 79 Sam Musenze. Ngotuddako ye Emmanuel Muhanguzi yafa January 7 nono yayinga coordinator wa KCC yali amanyiddwa nnyo ng'abeera Kajjansi naye ng'abasinga mwenna ndowooza nga KCC kyali kodo committee abasinga mwamula bange yalinga ategeka ebintu ebyo mukulu Emmanuel Muhanguzi. Etuzaako ye Stephen Mulinde noba Gahige Jesus ambaye bamanyi nga Jesus yafanga 5 billion niye nga mujukire ya timu nyingi za coachinga zi State House, Horizon, Mba United, Police, Bushenyi yani zonezo omusajja oyo Stephen Mulinde kubayitanga Jesus. Oyaleta timu ya Fitoda Mityana gye yasembayo. Okay. Gwe tuzaako yewe kitiibwa mulwana yafa January 15, 2013 naga 15 yabeera ebintu bingi yabeerako ku chairman w'Emmamba yabeerako chairman wa Trezara yabeera ebintu bingi nnyo ya timu Emmamba ndowooza ebika
yakolera dde omulimu gw'amaanyi ffenna mu sports tumujjukira bulungi nnyo. Ate addako awo Edward Bolingo Seruwone yafa January 1997 wali Embalala, ne tumujjukire nti oyo yasamba nnyo omupiira naye yasambira nnyo okusinga mu national youth team. Ate era tujjukire nti ne Kwenzi yagisambyako mu 79 naye nga yasambyako ttiimu ya Mbalala Express ne Nile. Sandro Mbiru Tanka yafa January 89 ne tumujjukire yasamba omupiira mungi nnyo mu national Jinja Hot Stars n'avaayo najja n'asambira wano mu ttiimu ya Nick, n'asambira mu ttiimu ya Express, n'asambira mu ttiimu ya UCB, n'asambira mu ttiimu ya Nsambya gye yamaliramu omupiira. Ttiimu Express yakomawo awo nga yakadda mu 79 naye n'abeera nga takyasobola. Ne Tanka Mbiru yasamba nnyo omupiira, tujjukira nti mu 74 mu AFCON eyali eya Egypt yalonderwanga 7 ku lukalu lwa Afrika yali asinga okusamba namba eyo namba 7, naye nga abasinga bamuyitanga Tanka olw'amagulu gaago nga galinga majigere. Zino Tanka omuziraba ye nga buli omu asobola okuyitawo, nolwekyo abantu bamwagalanga nnyo Tanka mu biro. Bwe tuzaako Edison Kigondo yafa January 93. Ono yazanya yali mu Jinja Market Kofi gye yamujja, n'ate tujjuke mu ttiimu ya Uganda yawangula ekikopo Kenya mu 89 yali mu Kigondo oyo Edison. Ne mu Nkima abamujjukira mu Nkima mwamu yawano ng'asamba. Kutuzaako ye Swale Waswa. Swale Waswa yafa mu January 88. Swale Waswa yali musambi wa mupiira, abaana bava Naggulu mu Yanga Salombe na joininga amagye basimba n'asambya mu ttiimu ya Simba ne mu ttiimu ya Uganda. Era bulijjo wano ntera okubagamba nti ye Combination gye siddanga mukulabako wano mu Uganda eya Swale Waswa, Paul Ouma ne John Dibya mu ttiimu ya Simba, naye ate ne mu ttiimu ya Uganda Cranes kwegatiwangako Dennis Obua mu 11, Dibya mu 7, Swale Waswa n'abeera mu 10, Ouma n'abeera mu 9, magolo nga ganywa buli kiseera kwabo abantu balina understanding y'amaanyi nnyo ddala. Gwe tuzaako nga tumaze Swale Waswa, tuzaako Moses Mukiibi. Moses Mukiibi ono yali muganda w'Abatuni, yafa September 15, 91. Yazisambirako mu State Cubs n'agenda n'asambira mu Wandege oluvannyuma n'asambira mu Simba. Ate gwe tuzaako ye George Kasede Mukasa. Bwe bajjako owekitiibwa Kafumbe Mukasa, Kasede Mukasa yaddako, wadde ate Nyango Sulaiman n'ajja ate ne Kafumbe Mukasa n'akomawo, ne Kasede Mukasa ye yaddako awo, owekitiibwa Kasede Mukasa n'asinga bali bamumanyidde eri mu Uganda Blankets. Gwe tuzaako awo Christopher Ranika yafa January 3, 2017. Tumujjukira ono yabeerako permanent secretary mu rehabilitation, ministry of rehabilitation, nenga yali tawunikiraka wa KCC era okumala ebbanga yaliko secretary wa KCC Football Club emyaka egyo okuva mu 75 awo, yaliko vice chairman wa KCC okuva mu 83, nabeera ku komiti za KCC, n'aba general secretary wa FUFA myaka gy'akakaire egyo yali general secretary. Era ne mu 2005 jjukira yali yeesimbyewo ne mukulu Lawrence Mulindwa, n'oluvannyuma n'amuviira n'avaawo, Mulindwa n'ajja ne post mu 2005 ng'ajja okubeera FUFA chairman. Kwe tuzaako nga tuvudde oyo tuzaako Dr. Moses Musonge. Tumanyi ono yasamba nnyo, yavanga 3 mu 2017, nono yasamba omupiira mu ttiimu ya UCB wali nga bagitandika 1970 be baaliwo. Tuzaako Leo Lwabogo yafa January 14, 2009. Ono tumujjukire nti yawangula omudaali gwa bronze mu Olympics ezaali Mexico mu 1968. Baali ne Lidadi Mukwanga ye n'awangula silver mu 68. Obeera Lwabogo yakomawo wano
mu Olympics eza 72 Munich era n'awangula silver. N'abeera ku mupiira wano yaliwo omujjukira ebikonde yakubiranga mu ttiimu y'Ekirembe ate era tujjukire nti Lwaboogo yalinga ne ku team manager wa Kirembe football team eyo mu ekiseera. Ate tuzaako referee Francis Kamya yafa January nga 891 wali mudwali Nakaseke. Anthony William Enure Kanyike yafa 19/2014. Ono yaliko chairman wa Skol Football Club okumala ebbanga ddene nnyo nga ye chairman. Ate yaliko mubaka wa parliament nga yakiikirwa Buikwe South constituency. Bosi gye tulina okumujjukira yali azaala Kanyike oli Alani abagwe mwala banga mu mazina oyo. Yitanga Diamond kozi ya Falastia yafa kati oyo yali taata we. Okay. Bebo Abike Media Promotions.